KINO emabega wa Cham Towers e Kampala okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga ganyulwa ssente z'otadde mu kuzimba ng'okozesa Mastermind Property Management Limited. Omukyala gwe banzibako eyasooka baamutwala naye neebaza Mukama nti ate nafuna omukyala omulala njagala era nsobola omwogera ku omukyala enziba gye bamubbamu ebeera bweti nti wano enfuna yaffe teyenkanankana otyo kati abakyala abasinga obungi ebiseera ebisinga nga tanatunuulira mukwano ogwo batunuulira nnyo enfuna kitegedde gw'ojje mu Afirika gw'osanze wano oba nkusanze wano oba nkujja Afirika mwenna mubeera abakyala emboozi nkambwe wuliriza abakyala ba wano kyenyinza okugambako ekisookedde ddala abasinga obungi bali desperate. Omukyala bw'atuuka wano nga yeekolera ssente ze aba yava e Kampala nga mukozi. Yes, omukyala gw'olaba nga ali so hard working wano n'omulaba nga akola nnyo okukola kino na kino manya yava e Kampala nga mukozi. Yali mukozi yakolako. Osanga omukazi wano akolange either n'waba nga yali atunda mmere nga yali atambuza caayi nga yali atambuza kikajjo aba mukyala mukozi. Ne watuuka mu Amerika akola amanya ennaku ye. So bamubba batya abakyala baana enziba gye bababbamu eri very tricky. How? Nti competition eri so high abasajja bangi nnyo bakayima tubayita bakayima bangi ku Amerika bangi. They have been here long time. Tumiddeko muganda wange asigamba bakayima erinya naye abasajja bakayima bwe njogera bwento abasajja bakayima simanyi kye baagala kiba kitya babadde wano ebbanga ddene oluusi oli amaze emyaka 3 akalaasidde talabanga ku mukyala waliwo abasajja balono nga alina ssente ze naye nga ekikwana ssente n'ebigambo tabirina okitegedde nga ye ekikwana ssente n'ebigambo tabirina oluusi napromisinga omukazi namugulira akamotoka omukazi oluusi nabamugulira akamotoka namutwala mu nnyumba ng'erimu buli kimu gwe musajja atopangisa kaluumu emu olwo wamujja mu Afirika wamusanga wano babo twabasanga wano bakusiiga enzo ne bakwogerakawo ebibi oyo mubi yalemererwa ali kuno yasiraana talina kiddako talina next naye nga lwaki obeera onsiiga enziro bw'otyo omukazi yogera emboozi emuwoomera omukazi mugamba ebimuwoomera totandika ate kunsiiga nziro kati senga omukazi obukere nkya n'akukyawa nga ndi musajja munno mu butuufu ogenda kuntunulako oti ate n'abakazi mbagamba omusajja bw'akeera nkya nanjogerako ekintu ekibi ng'okimanyi onjagala manya naawe takwagala kati naawe ogera n'ofuna omukyala wano ng'omukwanyi n'oyogera ebigambo nze by the way nze Katonda yankola balala bwe mba njogera n'omukyala soogera ku bantu balala njogera ku mboozi eriwo wakati wange naawe sirina kumala kusiiga balala nzira okusobola okukonkalinga okutwala omutima gwo tekiriyo. Why would I take time and I destroy somebody ne mwogerako byatasobola kukola waliwo ekintu kyogera faluku nga tekigenda kuva ku muntu oyo kyomwogeddeko nga n'omukazi gw'okigambe tagenda kisirikira tekirivaawo kiba kifulumye. Bakola batya kati oli ayogera nga bw'otolina ssente nga bw'omaze ku Amerika ebbanga eddene nga bw'oli obubi nga bw'okola ki naye nze bannanga abali eyo abandaba abali Washington abali DC abalina buki oli waddembe okubeera ne byolina byonna mu nsi Katonda byakuwadde oba akuwadde amayumba akuwadde amamotoka faluku nze nakula ndi munaku bwekiri Moze faluku nakula ndi munaku nnyo bulira nakula ndi munaku mbadde mwana wa street sikola nze ntuusa okwebaza kwange kweno interview era ngenda gikwebaza there is only one person that has uplifted me in my life omwami bamuyita Yasin Sekamate musajja oyo ali sijja kwogera nsi gy'alimu naye nga he has uplifted me very very much bamuyita Yasin Sekamate nalyako nakwatako milioni 10 nali sizikwatangako omanyi omuntu wa street okerenkya n'ofuna milioni 10 ntambuza amasimu nali nga tembe yanga tambuza ngenda mu office nguza omuntu omu nangamba namusanga na mu meat packers wabangayo obutale ku makya abantu bagendayo ogula ennyama biki ninga ngenda nyambadde bunye targeting abasajja abagagga nze am here to tell you the truth bwoba olina kyokola tokyekwekereza kyenyumirize kandi Moze yes oli we yali atwala mukazi wo yes, ate yatandika kuleeta past. You don't bring my past because you want to date somebody kati ne mukyala wange ali wano kati gwe naleese mu mugambo ebigambo anti kati oli mwamututte nina omukyalo omulala bamutwa nedda nina omukyalo omulungi by the I have a beautiful woman. Wamuleta? I have a beautiful woman, yes. I have a beautiful woman. Oli basooka kukonjera? Bankonjera. Nengamba baba bankonjedde nze siremerako. Nze nzikiriza amakubo gabeerawo.
buli bwolabanga ekintu ekiganyi kite move forward. Naye ate ekinnuma gwe Faruku mukwano gwange, for example oli mukwano gwange, omukazi oyo atusanze tunyumya nonjogerako ekibi. Gwe okimanyi nti ekibi kyonjogeddeko ekyo tekigenda kunva ku mutima ng'ate mbadde nseka naawe. N'agamba atya? Oyo munaku talina ssente mu kopi asula mu ddiira asula no. Bannange abanda Tuli ku gospel live. I'm a ghetto youth. Tuli ku gospel live muganda wange. Nze nasulako mu mazzi ennyumba ezayingizanga amazzi. Tolina kivi kyogenda kunvuma. Tolina kyogenda kuŋŋamba. Ndi so proud saazaalibwako muyenga, saasomerako mu zi Aga Khan, saasomerako mu masomero ga Kabi. Bazadde bange tebavuga ku zi Benz, tetwabeerako muyenga. I grew up Obwayise omanyiyo? Yeah man. Bwayise. Manyiwo. Bwayise. Palaso omuyimbi gwenjogerako. Sikawempa. Ekawempe Palaso. Maama wange amumanyi. Palaso amanyi ne sister wange. Palaso gwenjogerako Mayanja Pius. Mubuuze nze. Akumanyi. Mayanja Pius. Ono Sweet Kid yali omuyimbi yasomeranga kwa Piawas. Je nasomera. Sweet Kid. Yeah. Shifula Lukwago speaker wa Kampala. Bwobo mulabe geno mubuuze Auntie Abiba yani. Madam Abiba Shifula Lukwago speaker. Njaga gamba Katonda talina kyatakola. Mama Chameleon akan nsobola kitesify ngano. Mama waba Amfre Mayanja. Before they had gotten even reaching at balina sente. Kwa buli muntu abake ennaku gyasooka. Kati lwaki bakuba amagi? Abantu okunkuba amagi kulw'omukyala. Why? Muntu kwagala kutwala kino. Kyatwala gwa kukuba amagi. Eyo interview njogedde nga sitya. Omuntu akuba amagi lwakuba alina kyayagala. Eyamutwala yali mukwano gwo yali ki? My best friend. By that okitwala person omukazi teyannuma nnyo. Naye kyannuma ye mukwano gwange. Omukazi ye nga ye teyannuma. Naye yannuma yali mukwano gwange. Mukwano gwo kutwala mukazi wo? Yes. Mwali mufunyemu obutakkaanya? Twafunamu tetufunanga kubutakkaanya. Kyakera Bukeezi ekyannuma si mukazi. Kitegedde. Kwa mukazi bwagenda osobola ofuna omulala. Kati sina mulala? Oyina. Nina omulala. Mukazi wange wali wano yajja wali. Wali. Mukazi wange wali wano yajja wali. Oli olwamutwala ningamba I have to get somebody. Kigeze mikwano simi yangu. Wegendeze boyita nabo. Chameleon abayimbako. Memulaba kweyisa bato Chameleon nabogoka nemugamba ine empisa mbi. Talina mpisa mbi. Abadde mu industry for over 30 years. Bamukube amagi. Gwozaaki Chameleon akere nchana akuba omuntu oba namukola bwati. Yetamwa. Chameleon abadde n'abantu bangi ba upliftings n'abamu kati ba star ne badda ku muzindalo microphone. Taina na nsonyi kuswana atandika kwogera Chameleon. Why don't you talk the good things he has done for you and you only okuteeka ku party ya kumukomerera nga bwali omubi nga bwe yeeyisa obubi nga bwe balwana alwana nsonga. Mukazi tajja kusobola. Lwaki? Anti oli agamba nti mukazi tajja kusobola. Asula mu ntebe. Ate abakazi omukazi afumbira ku bigambo tafumba. Tajja fumba. Omuntu yenna afumbira ku bigambo bibogera ku musajja wo oba boyfriend wo. I am telling you, you are a loser. Tajja fumba. Omukazi afumbira ku bigambo tafumba. End in tears. End in tears once you base on words because you want to judge somebody. You're gone. It will not end in tears. No, it ends in tears if you decide to focus on what people are telling you. I'm not a fan of what people tell me. I can listen, but I don't take their advice. Omungamba bingi ne nnondamu byensalawo okugenda nabyo. Nenga sigana kola ki? Kuwuliriza. Nesenga gwosalawo kuntegerera mu buli kimu lya bwoti, semanya kola bwoti, yagala omukazi afaanana bwati nedda. So basooka kukuba amagi gali amavundu. Amagi gennyini agawunya. Gogamba nti magi kyobalaba wano mu Massachusetts. Osanga omuntu ng'asula lowo. Nosanga oli ng'asula Marlboro. Why? Nosanga oli ng'asula Bona. Lwaki? Abannayuganda balina ekintu kimu Faruku. Tonaba kubayiga. Ne bw'oba oyagala okutegeera nti abantu abamu wano babi nnyo. Ojja kumbulira. Abasajja ba wano abasinga obungi bazanyira ku bakyala b'abandi. Ate n'abakyala abasinga obungi wano bazanyira ku basajja b'abandi abafumbo. Omusajja kyakukola gwe mukazi gwasigula musajja wa munno. Agenda kiddamu akikole kama comes back. Nze ebiseera ebisinga bwe mbeera mu broken relationship nga sirinaawo muntu
I declare myself sirina. Nawe omukyala nga oli mu broken relationship nga totally teri musajja gw'olina nti mulina commitment oba tolina. Ne bw'okizula nti omusajja oyo alina mukazi we n'abaana, gwe mukazi gwe tolinaawo musajja. Basajja tebawedde eyo, lwaki weesiba ku oyo omu? Basajja bangi, ensi nnene. Okay. All right. So ensonga bwezito bwe ziri baganda bange ndi ne muganda wange Moze tuli ludda wano. Tuli Waltham mu paaka wano ndowooza ekizimbe ekyo kiraba. Abantu bandifunye omukisa ne bajjako mu America naye ebintu nga bino ebigabibwa obugabibwa nga biri mu millions of dollars. Laba ekintu kino baagaba kigabe. Ekizimbe ekyo kiri mu Senegal mmeka? $1,000,000 nga 15 ku 13. Kiri ku acres ndowooza nga 2 oba 3 n'okusoba. Nannyini kyo yakigaba? Baagabanga bugabi. Uganda teri ayinza ga $1,000,000 3. Oli akuwa saati n'akulangira. Gwe nannyini nnyumba eyo gy'olaba muganda wange ku TV yakeera ku makya n'ekifo kino kiri ku eka mmeka? More than 20 acres. Park. N'akigaba bugabi. N'agiwaayo. N'agigabira city. City. Bantu bajjenga balambule, abantu bajjenga bazanye, bakolerengawo embaga, embwa zizanyirengawo, abaana baabwe kugamba yaleka ligase bintu nsi yakoleka ligase America. Kati kituyiga tufuna ki ekyokuyiga mu ekyo? Kitandikira kuffe nga abantu okuyiga okugaba. Omuntu agaba ekitono n'ekinene asobola okigaba. Abaana abasajja baako bana ensi bagitegeera bagamba twemazaamu. Okugaba tolina kusooka ku baana bintu binene. Lwaki gwoddira essaati gy'otoyagala gy'ogabira munno? Nodda ne mu TV gwe kino akirako nga akigabira mu TV. Takigabirangako mu TV. Lwaki ffe abwaffe bwagaba ateeka mu TV? Nkuwadde essaati yo nzize ebbali yompe. Nze nkukubira akalango nti wampadde. Biye ennyumba eri mu $13,000,000. Kikyo. Yakigaba. Free of charge city. Genda bakulye. Kati wagabidde $1,13,000. Kitegeeza ayina ebirala. Waliwo tekyetaaga nakuba birala gaba ekyo. Waliwo n'abagaba ne yeemalako byonna n'akigaba. Weebali wa? Yes. N'agaba. Okeera enkya n'okwata ebintu mu nnyumba byonna n'agamba bitwale. Ngawulire omwoyo gwamutisse ogw'okugaba. Bo bakikola bati? Nali nkirabeko ne Uganda lwe yali akikozeeko. N'akola ate? Nalabako ko omuntu yali agabyeko era ngenda kumwogera. Omukyala bamuyita mukyala Jennifer Musi. Yakola ate? Jennifer Musi. Twaliko mu ssinzizo lyerimu edda mu 2 oba 2. Bakwatanga amamotoka ne bagagabayo n'akwata emmotoka gy'agiddemu n'agamba eyo mukama ngambye njibawo. Eya gavumenti eyiye? Yeyiye. Yagabanga abantu bwe bali abagaba. Bakayanja bagaba tebagaba. Simanyi bulungi. Ne bapasita Kayanja bagaba, abantu bagaba Kayanja agaba bagaba amataka bagaba. Kugaba bagaba ebitajja mu busobozi buno munene nenga abantu bagaba gye bali Uganda abagaba. Naye America ene ntisiza omusajja ntisiza. Anyway, eyo tutambulideyo butambulizi. Mugana wange Moze. Wali ku Pakalasti. Kiki kiriwo? Nze ndi muvubuka akulidde atambudde Pakalasti Makindi aye walule. Lule agamba ki by the way. Lule gyali lule tukutumiddeko yakola n'akafa akalala. Lule abatamanyi. Lule abatamanyi lule. Oba Pakalasti Makindi. Lulaawo nga ewanaalonge yasikange kokaawo. Nze mbuuza lule nkubuulire. Lule yani? Lule ye musajja gwemmanyi. Alabika yava ewaabwe oba mu kyalo oba waawa ng'amanyi ekyamuleeta e Kampala. Lule yakitegeera. Kukola. Akola. Ate kye yasinga okutegeera yategeera kye bayita abantu. Amanyi okwandolinga customer. Bwe kiri. Amanyi okwandolinga omuntu w'embeera yonna oba muyaaye oba mulalu oba ki eyo customer care Katonda agimu. Eyo lula kirina. Lula kirina era faluku abantu bagenze okulaba lule ffe twagenda ogenda mu restaurant nga tuliyo abantu nga bana batano. Bamwe abatandika restaurant. Ffe twatandika Pakalasti nga ffe tumuwa n'amagezi. Nga tuli awo n'emmere oluusi n'ojja nga tuzirinaani. Naye ng'akimanyi ogidde. Nani awo bayimbi ki? Walingawo Queen Florence. Queen Florence. Kati ffe twalyanga emirala Queen Florence. Waliwo kyali wange Katende. Waliwo Owen Bike avuga pibiki. Mwa batandika Pakalasti. Kikyonyumya. Omusajja yagejja dda alina zikira Max walizaani. Naye nagenda ovaayo nga obugagga tebunneyongera naye nga mulaba agenda gaggawala. Naye tannaba kugaggawala naye nga mulaba agenda gaggawala. Lule wa Pakalasti. Habona baluna mbiru bali. Mugana wange wajja otya? Munange nafuna visa yange. Nenzija mu America. Enzija yonna gye najja nyinza obutaba. Wajja ne baani? Wajjira ku kigulupu ki? Ne ba Flavia ababukedde najja. Flavia ki? Flavia Namulindo. Flavia wange Namulindo we California. Omukyalo omulungi oyo abobedde. Temunzijama ebigambo ne moza tulimu engeri. Togira nnyo. Flavia oyo menta wange ate Flavia
mutwala nga sister wange. Kunyonyi kwali kani? Flavia kwaliko Mulangira Wasajja. Nyonyi yaffe yaliko ba VIP bangi. Kwali kani nani 217. Mulangira Wasajja, basipiika bakadaaga bakinani. Amawulire kwaliko bani? Abamawulire kwaliko Kalibala, kwaliko Flavia. Kalibala chali wange. Kalibala big up yourself. Kalibala musajja muntu mulamu nnyo. Oba kati ali Illinois, simanyi. Chicago. Yep. Okay. Kalibala, Flavia, ani omulala awo. Kamulege amali naye. Kamulege. Kamosi. Kati kankunyumize Kamulege. Kankunyumize Kamulege. Moze. Kamulege oyo mulaba Kamulege. Mukwano gwange nnyo. Era mukwano gwatandikira Chicago. Gwatandikira Miami. Yajja naye nga naye next tagimanyi. Ennyonyi yabakubawa. Yatukuba Miami. Mwajja mu conference mwajja kukyala. Conference yali Miami. Twanyumirwa Miami nnyo. Wawonna South Beach Miami yonna ndi mu bwongo. Nze bwe najja olunaku lwe najja mu America. Nali so curious okumanya the South Beach, kugenda ku mazzi, ogende onendaba ebintu, nali so curious nnyo. Nakuba South Beach wale ebifondo za bitatuuseemu. Nengende mu party wansi, nengende tugenda mu strippers club, ne tugenda ludda. Mweziri Miami obadde ki? Sagendayo. Tewagenda. No, I was curious. Nze ndi mukosibe ebimusi bisobola. Tojja bisobola naye nga we went there because nali nzize Bulaya balaayayo. Twajja Bulaya nengenda nembiraba byonna. I mean, I'm satisfied. So Kamulege obadde ochampa. Kamulege yoyo mukwano gwange nnyo twajja. Yaita ina kiddako naye. Fena twali tunoonya next. Tegajja mu America nga ina kiddako buli ajja ina okubanga akinoonya. Era ina kujja mu America nga weta kulimba naze nnyine kiddako. Okinoonya bunoonya wano wonyigira next. Okay. Next oginyigira wano. Mutuke Miami. Buli omu n'akwatalire. For conference conference tenagwa. Conference bweggwa anti kati abantu abatakimanyi bwajja mu conference. Conference emala okuggwa. Muganda wange gwavudde Uganda gwaze. Bwe bangoze mu conference ze mu America manyo ino okunoonya pesa lya next. America ekomaawo wenyini ku conference ne ku nnyonyi. Ebiddako kigenda kuba kyeyo. America yeyo nga akatuuka ku airport n'otuuka mu conference ne muzinamu ne mukuba dance n'olaba biki emmoroka ez'akabi nayo kubya selfie bikomaawo. America weekoma. The beginning of America. Conference egwa wepa. Kastegwa. The next episode to know what's eyo film. Okuyita mweyo bato. Okuyita mweyo bato no manipulating no malako no struggling to be the person you want to be. It's not easy. It is not easy. Nchigamba abantu. Teri ataina story wana. Mu America. Teri atagirina. Walwe yangamba era nyina anti wange nze ngenda kufuna visa anti wange doctor musawo agenda kumpe nyumba ne mugamba kankuze bali nkubulire de bali mukazi otawuli ali Uganda anti we musawo genda mulire mmere wiichezi brother yajja brother nga ali ne mukazi ente ngenda bera muganda wange musawo agenda to receiving that excitement should stop in Uganda era tebabalimba. Obanga gwe na sister wo bwato bwali si bonna webati waliwo ba sister oba ba brother emitima nga jjo jagira ate mune bagira Faruku mune Katonda yampa ekintu bana abantu bwe yakipawa. I have my own prophecy aga Katonda mu ggulu. Faruku bwembanga tugenda kwawukana nyinzo kimanya emyezi emirala maaso ne manya kati swa kubeera kaweddemu kati Faruku nze nyina prophecy nze manya abantu wengenda okubeera n'abantu batagenda kunjagala niwe ngenda okufuna obuzibu niwe ngenda kwegamba oli namugambira nga akyayira ekyamutuukako yansanga n'akimbulira nga sikimugambye nangamba blood wangamba naye omusajja kye yatukola yabatwala n'ejjiiko tagyesimidde nagamba twabonaabona ne mugasa agamba ate oyo somu nze muganda wange gwali ebweru ali Dubai ali Qatar ali Oman muganda wange oba olina omulimu gw'okyakola ng'olieyo nga gukuwa ekinaana oba akakadde nga tonnakwata ssente z'okuzikubbako. Faruku nze buli muntu ahasolinga mu respectinga bwe kiri oba afuna emitwalo 5 ng'ali Qatar muganda wange tokaaba maziga guma nze kye nayitamu bwe nkikunyumiza ojja kugamba nti nkulimba kyali kiti omuntu agenda gawe ntuuka mu America mbeera mmaze si bwe kiri. Muve ku hosting abantu bano ne bajja ne batandika kwesoma nze ndi gundi ndi biki nasoma biki webiti kwesoma kubala I want
the people to see the dark side of enseno. Lwaki mulaga birungi? Lwaki temuleeta ebibi ne mubiraga abantu? Najja nga manyi kyajjamu. I'm discouraging omuntu yenna kujja. But I want to show them the dark side. N'ekirungi ngenda kibalaga senga omaze okiyitamu. Gwe oli eyo yagala kujja muganda wange ng'ojja wano nga tonakola decision. Sooka weekyawe. Sooka weekyawe? Manya nti gy'ovudde ovuddeyo oba otunze ettaka lyo tokyaddayo. Ngenda gyendaga simanyiyo nekusaba osaba oba osiibasiiba ogambe Mukama nkulembera olugendo gyendaga oba bigaano oba bikola bitya njagala kufanga nnwana. Kyolina okugamba. Nalwana nnyo okutuuka wano Faruku. Miami conference eggwa kyekiddako ne kamulegeya wange. Buli omu akwata kkubo lirye. Flavia afuna ekkubo lyakwata. Buli omu libalirye. Teri ayinza kugajja nkukusuze. Buli omu abadduka ndeka. Akutotokoleza abaana akusuza mu ddiiro akusuza okusuza bingi bibasobola okukola gwe omupya anti wagendako okusomera ng'oli mpya mu ssomero n'okyusa ku ssomero walabako engeri bayisaamu nnyukama abamu tebaagaana kuwa benchi ala akuwadde ka benchi nze nasulako mu ddiiro nasulako wabweru nga bangobye mu nnyumba bingi byempiseemu. So ove Miami oddawa? Ngenda Kansas ninya Greyhound. Kansas? Yes eba. Genda ku maapu ya America olabe Miami jeri ne Kansas jeri Missouri Kansas City Missouri tegeera distance eriwo basi n'enkolokota ng'erimu essenyogoga nti okuyita ku nnyonyi bankwate okuva eno wansi eno Florida wansi okwambuka olwo simanyi nti nno nsobola okulinyonyi nga bantiisiza ddagwe towewala ebyennyonyi bajja kukukwata bakubuuza ate olagawa obutamanya ndwadde bakulimba kati abantu ngenda kibagamba na kino olwaleero bw'ojja no checkinga in n'oyingira ku immigration n'oyingira ku international airport n'oyingira bot ne bakucheckinga in bw'oyingira munda teri akulinako buyinza osobola otambula naye twali tetumanyi visa yo bwebanga kweri kasitofu ate bano omusirikale ne batugamba totunuliranga omusirikale osobola n'ogamba omusirikale sirina kyakulya bannanga ani yakikola ekyo Abanayuganda baatutiisa tofuluma bweru bajja kutikka ggwe totunulira kakamuje bajja kutikka tokola booti Abanayuganda bantu bakopi nnyo si bonna kimenyewo katino kanchidde ku kamera no kanchitereze soko kitereze ngenda kusooka kudda saagalo generalizing kanteke ku mawanga olwokubanga kanteke ku mawanga kyakutuukako nga ggwe kanteke ku mawanga nga I'm not a politician ne ku ggwanga oba okigezezza indako kiteeke ku family ze walimu ku bantu bakinnoomu abatono Faruku badde nsaba viewers bampa omukisa nze nkumenyera abantu b'empulira bendaba abalungi it is not about political it is not all about racism or tribalism nina opinion yange gyendaba abanyankole abo balaba temubaagala naye abanyankole bantu balungi abo bamu abasoga abo mubalaba temubalagala naye bantu balungi abatoolo bahima bakiga bakitwala tugende bakinani Faruku oli muganda abanzaala baganda oli mukwano gwange nyine ebintu byensobola okudiringa n'omuganda byesobola kudiringa n'omunyankola ate nesidiringa nabe na muganda webiri yes otyo wensonga olaba omunyankole ava mbalala sembera ku muzindaalo omunyankole omulaba ava mbalala omusoga ava idinda east omuganda ova Buganda central okitegedde omuganda ye muntu ayagala okukulaba ng'oli muganda munne naawe tova omuganda asobola okugaana okukugulako ng'olina akaduuka omunyankole bw'ajja kyemwagalako agenda wa munyankole n'anywa akashera gyakanywa akwate munyankole bw'ateeka edduuka ku kitundu bagula beewagira beeyagala beeronda tebeesosola ne baba munyankole yesimbyo ne bakamuwa akalulu ate omukazi omunyankole bw'aba akwagadde akwagala muve mu bino ebyamawanga abantu kuleeta bulesi bintu byamawanga kugira naye ensi senga teyali mu mawanga senga teriiwo waliwo abantu abagaggawadde lw'amawanga kati ndi mu bazungu siri mu bazungu siri mu bazungu si gyendi senga amawanga tega Katonda alina ensonga lwaki yateekawo amawanga teyakola nsobi yateekawo amawanga kyova ne mu nti waliwo enzungu waliwo n'eŋŋanda enzungu amata geekuwa eŋŋanda sigekola ki so we watuukira baakuyisa bubi saagala we natuukira tupininga ensi nga twogera olulimi lwe lumu kyankola bite maalimu ayogera olulimi lulala baali boogera ki twali twogera olulimi lumu Luganda naye twali twetagwa ayogera olulimi awo olulala
Yes. Okay. Era nabe kuba kuzaala baana mukama nyambe nsonyiwa okukyogera ku kamera yo. Njagane kwegamba bwe mbanza dda abaana bange nabo oba nandyagadde ne bazaalako ne mu mawanga amalala sigaana. Why? Nkyagala kibeerewo lwaki nti abaana bange bagenda kufuna nti abaana bange balizaalako mu baana mu mawanga amalala bagenda kufuna that kind of diversity. Njagala bafune be-experiencingako culture eyo bagifune. Nkyagala nnyo. Eggwanga lyange siriko eba nange. Kankuleko interview sijikola kunyumisa. Diaspora ebakoze etya abantu ba. Diaspora ekuyigiriza ebintu bingi. Eggwanga olikoye. Eggwanga lyo likoye story. And I'm proud to be Muganda naye siri Muganda ate wa gwe ndaba bontunulya ddala bo tulabanga mfana n'Abaganda ddala naye nga ndi Muganda abanzala Abaganda nojja kwenda okwenga tatange yavaako be ejindi eyo n'akola ki naye nga bontunulira bootira okwemulugunyako kuva ku ki nze okwemulugunya kwange empisa gye nayisibwamu nayisibwa bubi nnyo naye mu appreciatingeko era nafuna nnyo obubaka nenga abantu abo betuyambye okutuuka wano bajja mu kamera they don't appreciate. N'osanga omuntu nga naye ali mu nnyumba etali nnene eryawo naye naakuwa accommodatinga naye n'omaliriza ng'ate omukubye magi. Should I appreciate on camera? Ngenda kusooka okwebaza omwami ayitibwa Pastor Mutyaba owa New Life Church. Ewa. Munoonyeeko omusajja oyo muntu nno wa mugaso nnyo. Awangaalira Medford bamuyita mwami Samuel Mutyaba. Otyo oyo omu. Ngenda kwebaza omukyala ayitibwa Juliet Zawedde. Ngenda kwebaza omukyala ayitibwa Juliet Zawedde muddamu. Yakola ki? Nkyabamenya nga sinaba kubagira. Ne nebaza n'omukyala ayitibwa Pastor Florence. Mukyala Munyankole muhimayima bwati. Munyalwanda ba Munyankole. Pulira. Oyo mukyala ambeereddewo. Mundaba ku kamera temulooza nti mu America omuntu bw'atubuka ssente tezimuggwako. Omulimu guggwawo mukadde n'afa. Omulimu guggwawo ne bakugoba ku mulimu. Uba ne bakuggyako. Yeah. People should tell people exactly what is happening in America. Muleke kuddira abantu kubalimba mubabulire ekituufu. Uba toba nti oli agamba nvuga Uba. Okere ncha kasoma na kuandikako bi app ne bagijjako. Kitegeeza togenda kola ennyumba egenda kubanja bakugobe bakufulumye bakole ki. Amayumba bali bagatugobyemu ng'omulimu guweddewo. It is on camera. Chovala abagamba atakolangako kibi ave yakole ki atafunangako kibi. Mulekerawo abantu okubalowoozesa nti America nti nno ggulu lya ku nsi mukikyuseemu. Siggulu eggulu si yensi lino siggulu eggulu tubyawule lino lya ku nsanti sibimanye ebyo bintu by'abantu. America nsi eyakulaakulana okitegedde ate si buli omuntu ajja mu America akimekinga. Yes. People have been here 30 years, but they have nothing. People have been here 20 years. Bwemubuuza gy'asula ne Uganda teyazimba. People have been here nenga n'omuntu ali e Uganda ayina azimbye. Okimanyi nti omuntu ali e Uganda azimba ennyumba n'etemera nenga gwali mu America ozimba biwagwagu buli lw'ofunira oweereza. Is that happening? E Uganda eri abantu abazimba ennyumba nga zino ne zitayimirira. Abavubuka abato mwebali abazizimba. Nge yasalawo okulima bummonde nga mwajja ssente. N'osanga omuntu ng'ali Kadaama ali Kata azimbye ennyumba temanyi na muntu ali mu America. Sibuli azze mu America akimaking. Sibuli azze mu America anti akimeka. Don't just generalize this. Nanti embeera ekyuka okusinziira ku status ye Kampala kyetugamba. Munange tebifaanagana faluku ekikolera tekyagala. America weebagwe yakulema. Mbasaagala ate gwe oteekewo gundi misanvu. America teyannema sinakikugambako naye kugambye muleke kulooleza abantu nti buli ali mu America akime. Katandika okwasembolinga buli alina ekyobugagga mu America akiteeke wali. Babira ne bawoza tuguza amayumba. Mmemba beewola meewole. Neewole ennyumba n'asasula emyaka 3. Andi waliwo yeewola nga talina busobozi. Credit era okuba ne credit eyo okwewola ennyumba kitegeeza oli worth. Missing emyezi 3 nga togisasudde. Olabe. Missing emyezi egi nga togisasudde. Abazungu abeera ne mortgage nga agina n'amesinga up ku mulimu. Ensobi nejja ku mulimu ne bamugoba ku mulimu. Nenga mortgage etambula omutima ne gumukuba. Kyova abantu bana abasinga obungi balinga balalu. Tebeebaka mu mayumba gaabwe. Faruku
abantu bandikoze nga bakola ebintu byabwe nga bakola badda waka. Lwaki weteka ku kyobusobozi okwagala okweraga wagula nyumba teri mu nkiddamu ku kamera teri mu na Uganda ano era balekerawo okubuzaabuza abantu nti yaguze ennyumba gamba ku kamera neewoze ennyumba soogeza busungu oba njogeza busiru oba nti njogeza bukyayi no mukyuseemu tamuzi gamba neewoze ennyumba mugenda tubala documentary ozikoze bagiwola oyo agisobola teri atasobola kwewola naawe osobola okwewola naye gw'osalamu okweteekamu okusobola nowa uba avuga uba tebajjeyo mayumba ng'oli avuga takisi nagana gye ennyumba ne takisi lwe gwawolola ba firimu kati kikyotegeeza abantu mbabuulire sayidi entuufu America nze motoka gye nyina yabbanja yabbanja mbadde nga nvuga z'amabanja what's wrong with that? I'm being honest. Kati tubulire gwe side entuufu ya America entuufu kupambana kyenjagala ogende Kansas yes sir otandika obulamu pulira Wanyogoga eyo nnyo wali very cold ne Michigan side anti bali awo bikyebyo Wanyogoga nnyo kyekikujjayo nakulanga omwana netengerera nga ndaba nduddewo nnyo nga nyina okwongera okwetakulira omwana bw'akula avaayo bamusuza bwe bakusuza manya olina ovaawo omulala atajje onoobeerawo paka nenvaayo nenzija Boston nebisooka binkuba emiggo nenkaba amaziga byakuba nakaba amaziga gennyini kukaaba ng'omuntu afiiriddwa kyekikaabya embeera naye saagimanyiira ng'engalo zino omuzira gukukuba obunnyogovu nga tolina gloves naye nga Abannayuganda bakusanga asooka okugulirayo bakamera abakuyambye naye nga bw'omugamba nti ntwalaako mpa eddiiro omuntu ali omwo eyasooka okumpa eddiiro nga bintabuseko nga sinagenda kwala bonna bamuyita ntaate omumanyi oyo Joshi ntaate omumanyi Joshi oyo omusajja bamukoze ebintu ku Amerika kuno bamukoze ebintu bye sijja kwogera ntaate yatuuka ne yeekyawa bamukola ki ntaate omukazi oyo taliterera ne bwalikola atya tonyumiza naawe ntaate bamubako omukazi sijja be going into deeper ntaate bamukola ki ntaate nkwagala yafuuka muleesi aleeta ye nga batwala bane omuntu akuleese to be honest aba akwagala yafuuka mpeche enkubire ama omuntu akujjeyo aba akwagala bannaaye tomukola bubi tokola bunno bubi so ntaate yakuwa obudamu nga wakati ntaate yansuzaako olunaku lumu nga sina waakusula nesirirwerabira kubanga lwakyusa obulamu bwange we nasinzirira n'empulaninga enkeera kubanga obudde olwakya bwe buti nasula na mu ntebe ng'ensawo yange ebintu mbirese nyawe nabireka nengwa mu ntebe sinaba kunaabako sinaba kusenya nengwawo naye nga nnoonya kiddako nangamba guma bijja kuterera kati omuntu bwato bwe nsanga oli amwogerako nnyinza osirika muti aba yakolera kyate ye yampa emmere Juliet zawedde yampa emmere Juliet zawedde gwe bagamba yampa emmere nampaawo okusula nampa ekisenge ekirungi nyumba yerabika bulungi kuno kuba bijja nti omukulu wali weeyagala ewa gundi ewa balimba Juli gwe mumanyi ng'omulabye Juliet zawedde bw'aba takwagadde omanya gwoliko ekizibu bw'aba takwagadde omanya gwaliko ekizibu bw'aba Juliet zawedde takwagadde omanya gwaliko ekizibu si muntu mubi zawedde olwomusanga waate munange natomera mutomere nga n'okumumanya simu nga natomera mutomere Juli nga bw'onoogwira bugwizi bwoti nenga manyi njagala nnyo kunoonya abansinga ate nannyaniriza Juli akwata n'ekisimula n'asiimuula omumanyi oyo toyinza ebyobugagga bwe biveeko mumanyi nti mugagga akwata n'olweyo n'asiimuula amanyi okufumba emmere oyo ojja ogendera abantu abatalina badisikasinga nnyo kubalina abatalina bazalawa nnyo ani amuzalawa bantu abatalina tebanana omuntu alina ebyokukola ng'ate omanyi olina bwoli lwaki obeera kwoli Juli bamuzalawa bazala naye ng'ate gali mazzi mawanvu ogawugiramu ofa omira n'ofa ate akozesa ensobi Juliet zawedde nzikubulire
abamu bajja amamoloka ne baagala okufuna agafaanana nga agage banka ne zifundikira nga zigabwe ye agaga akyagalina agasasula kashi kati uliriza baga bakolese kwogera nedda kati kankunyumize nze kali nze siri mwogezi we tainana sitansasula ku uliriza nyina kuno lisiti ngenda gikulaga emoloka yagigula kashi sikubanja emitwala 2 mweji juli azirina ebyaddala oba kawana kati yagula Range Rover kati n'obusiri bwange bubuno mbuuza nakola ki nagende Sadibale nenjiramuza nga njagala ndowooza njaji financing ngene yange manye musajja we yangamba eyo tugenda kola order bakola limited edition ejuli kala y'emmotoka gyezadde gendo gigogolinga ogirete wano bagirete mu nsi yonna oba mu America monna kale tugambe mu America zinzo okuba olaka juli omu uliriza gogolinga kala eyo ogende ku website ngononya the same color obagambe I want this color agakanda byenkugamba nabikola ko research ku Sadibale Range Rover jukube kifayo magambo yagale bagenda kubulira ziri mu 10 in the all of USA 30 ero musajja yamenyera ku dealership mumanyi musajja mu Morocco yangamba these cars were limited bazikolanga ziri limited era namugamba njagena bwe namugamba njageno yangamba ntegedde motoka eno mpuli atakayina mpulira wale abagamba takayina aina sente mwana oli naye muve kazirina azigabeze zala olivawa agenda Hawaii nzabadde mpita tugendenga ku vacation by the way bemba njagala nebyogera byange bikyabulamu oli wa mazima bwenkolera exit nenzira todda anti America osoko deporting nga tomanyi we deporting nga tomanyi nengamba kamalotereze ebyogera ndeka nza America osoko deporting ate gwe osobola vuga Morocco rusingo obuze nogwa ku border ya Mexico side eri okuva yeyo okudda wano bagamba soko itero yawo tovaayo osobola deporting ijuli yanga baba agenda Hawaii agenda Moze Hawaii nagenda Spain nagenda Ibiza wa na ngambo liro detu ngamba mukamange inda konterezo ngamba kasente ke kabula mutaina mbo leka nawe balimba ennyumba yokayo kaja alina bine byano tebyano babyogeza mama ogenda bugenzi ku Google nogogolinga price ennyumba ejukira goge kuwa price nabogamba bugambe hey Siri how much is this address Siri ekubulirira juli wamutegeera nnyo anedda nze kati fatsakozi juli wamutegeera kiringa bwe nategeera kati kankubulire besides politics ne Chameleon namutegeera Leon Island. I don't know about politics. I'm not Noop. I'm not what? I'm not leader. I'm not Noop. I'm not NRM. I'm not FDC. I'm not what? But musically Chameleon kwoli namutegeeranga muntu. Okay. Era bwajjano uliriza bina mbu jawaka sajja biki bana interview njagala banyumye naye ngabo oyagala Arsenal nange bwe njagala Man U. Goli Chameleon kadi Palaso nze bwempa Palaso ne Lutalo ntwala Palaso nawulidde Palaso omanyi emboozi eno ndowooza mpanvu nnyo nawulidde Palaso atagamba gundi ayimbira mukalobozi k'abaana bato kati Palaso yasooka Lutalo okuyimba obadde okimanyi Palaso mukulu waatyo Palaso ne lwasooka okujja mu America nali ntegeera era yasooka ne Lutalo okulinnya ku nnyonyi byonna amusinga okuyimba amusooka okulinnya ennyonyi mu Uganda omuyimbi akyasinza okutambula okulinnya ennyonyi zonna zimalayo nga bannaye not politically tebakitwala bubi nze siri wa Nuupu siri wa NRM siri wa FDC nze njagala bukulembeze buliwo njagala muntu nga amanyi okulembera I just need a leader siri wa Nuupu kati politics nze sibye bitulese kituufu gwe kikyogamba kuba nawulidde Palaso agulubana nani ne Lutalo munange Mayanja family giveeko ago wagitegeera butegeera nedda wuliriza waliwo Mayanja senior nayo Mayanja junior yali bwe ngamba ba Mayanja junior ba junior bonna ba Chameleon bonna bagenderaawo bonna ndowoozayo Palaso asinga Lutalo eyo nedda sina Palaso yokka eyo family janga benzizinzeko gundi Lutalo ayimba he's a nice musician simu degrading he is a nice musician but naye what category of music does he make music kigwayimba kati ate Lutalo ye abafandi ba Lutalo bagamba gojjeko Chameleon kwata abo bonna obalenga obateeka ekyaddondo Lutalo abakube yekka era abakuba bulungi nnyo bano ba Palaso wizo simanyi wani obakwata omulengo n'oguteeka mbu eri ku kyaddondo Lutalo n'omuwa cricket agikuba n'agijjuza nga bali tebalina I don't go for excitement because somebody has made that concert right Palaso asinga ki Lutalo
nze musically nze nganze, that is my opinion, nze nganze njagala music wa Palaso ate bengendako ku side ya Lutalo sizo n'ennyimba zayimba zinyumira tegedde zoneza Palaso zikunyumira Palaso mwemutandise mulaba kati tuveeyo njagala tumalirize muganda lwaki njema nkamalize mangu ngagamba kino nyina kyenjagala ate kyenjagala kiyinza okuba gwe sikyoyagala Palaso mwagala mwagala ng'omuntu wobongo omwagala ng'omuntu yes tayina nsobi gyayinza kukola n'ogikkiriza ate teri ayinza mwogerako era nankyusa kati ye problem kati kyo tatankyusa Lutalo sikuinaako obuzibu nedda Lutalo nze tamanyi Lutalo simuinaako obuzibu muyimbi ayimba najjuza ebivulu waliwo abatawoomerwa nnyama naye nga gwe bw'okwata ku nnyama ogiwoomera buli omu alina gw'ayagala nze si ebyo weebito webiri obaani asinga obaani asinga Katonda yamanyi kibyomuya buli omu alina bafaani beesi yange nziri awo ku Palaso kakati kyenjagala yes America eno gitetenkanya njagala tumalirize muganda wange America ngitetenkanya bwe nti nze ekijja kyenkola bompa olujja lw'okulusaawa kulonda kasasiro mulonda nze saasoma siri mu ofiisi siri musawo simanya RNBSN nze najja ku kyeyo okukola mirimu mikyafu nkolerera abaana bange mukama bwanyamba nzire ewaffe kigeza teweegaana gwe kyokola tolaba ndi mu bisapatu mbadde nva kulongoosa toilet kati yes gwe teweewaayiriza ali eyandaba nze ndi mwezi ye professional yange ndi mwezi kati okola ki wano mu America najja kwera ndi mukwera okwera otegeeza ki njoze emmotoka z'abantu oli bwampe emmotoka enangamba ginjoleze njikoleza nenfuna ebibiri si mitwalo 7 n'ogimpa jangu ogidetailinge n'ogigira n'ongamba mbiyigidde no wano ekikwewunyisa ebimu ntetenkanya njagala ekikumi kive ensonda ku nsonda nze ndi munoonyi wa ssente n'ompita okwoza essowaani n'enzooza n'ompa ssente I don't care byonna obikola era ne mukyala wange ne mukubira mukyala wange by the way yazze mugamba munaye waliwo ne mukubira nti nagenze kusengula bantu ate I have an understanding woman yazze mukyala wange yazze wali wano kyenkwagaddeko teweewaayiriza sina kyenoonya eno tuvuga nnyonyi sina byennoonya saasoma byakanika nnyonyi nze nsinjira bye nakola ndi munaku what's new kategori yange situ oli adde eno n'agamba be yaleka e Kampala nti anze nkola mu ofiisi nvuga nnyonyi tuli eno tukola ki ndi gundi nange kambeera eno njole wange nsaawe nzija njoze emmotoka zange nze byemmanyi obikola mbikola ne bbi bikufunira ne pupu ogenda n'okola gyokoze oba oliye ne pupu kulwokubanga najja kukima ssente oba nga takyategeera ne mukwata ne mulongoosa ne bampa cheeke yange ngeze cheeke tebeerako bbi obikola aga Katonda mugulu ngukola pupu muyoola nenfuna ssente ekirala n'amasowaani ngayoola nenfuna ssente ngooza omwana wange nempeeza school fees n'asoma naffe bazadde baffe baabonaabona kati oli wadde e Kampala n'agamba nti abo bagundi babonaabona omuwa bugambo ki enjagala nnyo endowooza yabatalimbye nti ali mu America abonaabona yes nze omuntu wanjogerako obubi abanzizaamu amaanyi yene bwonjogerako ebirungi byokka mmanyi olimba lwaki oyogera bibi byange okay ŋŋambaako ebibi Faruku mbitegeere lwaki oŋŋamba birungi why do you have to be so nice to me I want to see the side of you why would you be so nice to me tell me muganda wange wakyama muganda wange bw'aba bwoti okay yes tumalirize muganda wange obubaka bw'abaana abajja ku kyeyo muganda wange gwali eyo ayagala okujja mu America kyenyinza wadde naye bakuma visa kyenyinza okugumyako ddamu ogezeeko osabe beera bw'onoosaba bagenda kuwa visa saba emirundi gyonna paka lw'onoofuna visa yo naawe ayagala okujja okusaba visa ng'ojja mu America nkwegayiridde nga tonateekamu ssente zo topapa njagala okuadvisinga abaana abali e Dubai abali e Qatar asobola okunnoonya Facebook yange can I share ku Facebook oyinza okunnoonyako nga Rahim Ali Senior that is my name Rahim Ali Senior ojja kulaba ku account yange kuliko ebimuli ebyayiro bye nataddeko saagala muntu akusaba ssente wuliriza amazima ga Katonda mugulu ndayira nga ntya Katonda ali waggulu antya saagala kusaba muntu yenna wadde 10
era kino nvaayo nga nkugamba tokwata ssente zo n'ozimpa kuba sizeetaaga. Mpulira waliwo abasaba consultation emitwalo 2. Why would you request from a poor person to give you money? Why would you request from somebody ali omani afuna mitwalo 5 mugambe mpeereza ssente? Talina. It is free of charge. I will tell you as is. Kugambe genda bino bagenda okusaba okole boti. But don't go and give out your money to this. Bazimbi amayumba baguza amamotoka bagagulira ku baana. Mwana nakabanga akuwadde $2,000,000. What for? Mugana ngali yandaba, I don't need any money from you. Sizagala. Okay. Yes. Mwebale nnyo, mwebale ddala bwetu badde baganda baffe. Tuwadde powered by Mastermind Property. Bagamba nti munnange woba oyina bikwatagana ng'oyagala tegera bikwatagana ku properties weebali oyina ennyumba z'abapangisa zikusobedde omanyi bakugamba bino byonna weebali okubeera nga bakucekingira obeere ng'otegeera ekigenda mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebigambo bino ebyogeddwa bya mukulu Moses. Si bigambo bya Sakozi. Kozi nange mbadde njagala kuyisaawo akalango kano. Abantu mwenna abali abandaba njagala okutumirako abantu nga 2. Baliwa. Njagala okutumirako omukyala Juliet Zawedde sobola mwerabira. Zawedde yakolaze. Kuba nawulira ebigambo ebyo. Nawuliriza nkiddamu. Nti wali gundi. Kantumira abantu bange. Nerabidde n'okugamba. Wulira Moze. Bangamba wali kamere ka mukulu. Nedda. Terezaamu. Nedda tekina we kijira. Nenzikiriza ntuuse obubaka bwange ntumire abantu bange 3 abanyamba 4, in fact 4 abanyamba mbakoneko nga tetunaba kuva. Batumire tugende. Nkumira omukulu Pastor Mutyaba owa New Life Church Medford ne mukyala we. Nentumira n'omukyala Juliet Zawedde owa Convenience Health Care. Kyonna kye yakuwa. Nkutumira era nkwebaza nnyo mulimu gw'okolera community. Agamba ki? Yali nentumira n'omukyala Pastor Florence nkwagala nnyo. Pastor Florence nentumira n'omukulu Ntaate nkwagala nnyo era nkwagalira ddala. Ntaate. Yeah. Nensemba n'okutumira mukyala wange Jamila Nabatanzi. Okay. Amina. Ntaate nkutumiddeko muganda wange Kyakabinyo Mufumbira, Roy Mubiru, mwenna abawangalira muno. Mikwano gyange giri New Hampshire eyo, abali e Vermont, abe Canada wo mwenna, New Jersey eyo, Louisiana mwenna, Candice mwenna tubatumiddeko abe New Jersey, California, Nevada mwenna wonna woli oba oli mu diaspora wonna tukutumiddeko. Mwebale kubeerako, mwebale nnyo, mwebale ddala Juliet Zawedde mundabire. Amina. Agira akuba ekintu. Mwebale nnyo, mwebale ddala tukwatagane next time.